Balamusiza nnyo bannyabo ne bassebo. Nze nga bwe ndaba. Nze batte. Sooka owulirize ebigambo bino. Eby'omukenkufu gwe tubadde naye emyaka 40. Ebbanga lyonna mwajja mulaba nga tutambula ffenna n'abantu bangi nnyo. Ba Elias Lukwago, ba Ssemujju Nganda, ba Kasiba Nte, ba Muwanga Kivumbi. We twogerera kumpi buli muntu alina gy'akola ki? Ekyo kikutegeeza nti ekyalo kyagwako omusezi. Ne bw'obeera mukyala ng'ofumbiddwa mu maka n'osangamu abaana, ekikufuula omukyala obuvunaanyizibwa kuleera baana abo. Bw'osanga abaana nga bali wamu n'ekitaabu, n'otandika okubalyako emmere, n'otandika okugamba ono tujja kime mazzi, ono tulyanaabye, naye nga gw'otaba wadde na sabbuuni, omanya nti oli musajja muzadde, oli mukazi muzadde mubi. Kati opposition yali enoonya enkyukakyuka. N'abaana abalina engali yasaasaana. Tebabeera bangu. Ogenda okulya abasajja ab'essimba, bakasiba Nte, baseggona, babasenza Lutigga, genda eri Lukwago, genda eri. Ojja wa Sseggona wetekadongo kamu. Oweekitiibwa mwagala enkyukakyuka. Ako ke bayita akanyoomonyomo. Kaakati njagala owulire n'Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kampala bakasobeza balinga bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina. Abasajja abo omukazi bw'amugaana ng'amugamba nti olekangayo ndaba olina mubi. Bannabyabufuzi bayaayaanira kaadi ez'ekibiina bwe bazibamma nga bagamba kaadi si kikulu. Oyo gwe bayita munnabyabufuzi. Kakati Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'abantu bonna abalowooza nga ggwe, nsaba bino bye tujja wano okwogera tuba tetuvvoola, tuba tetuvuma, kubanga ensi ekyalina abantu abalina ensa, ensi ekyalina abantu abaakuzibwa, ensi ekyalina abantu abawa ekitiibwa, ensi ekyalina abaana abato abaagala ensi yaabwe. Nze ku Buganda kwe siva, nze kabaka wange kwe siva, ensi ekyalina abantu abo. Naye abakenkufu abakugu baali mu gavumenti y'Obote era baalaba Museveni ng'ekisiraani. Olabe bwe bagamba Museveni yagenda e Dar es Salaam n'asoma. Museveni okugenda e Dar es Salaam gye yafunira ekirowoozo mu University of Dar es Salaam, n'agenda ne batendekebwa e Mozambique ebikolwa eby'ekiyeekera n'ebyekinnamagye. Museveni bw'ava eyo ng'amaze okenkuka mu bukodyo, Museveni yatandika ffujjo na buyeekera. Era Museveni obuyeekera butandika kumpi eri mu 72. Ne batandika okusala olukwesikwesi ne gavumenti ya Tanzania n'abasirikale ba Tanzania okusuula Amini wano. Bwe baamala Museveni ne bagenda mu kalulu, n'addamu n'asala olukwesikwesi okusuula gavumenti y'Obote. Abantu abo batandika olutalo lw'ekiyeekera, olutalo lw'ekiyeekera olw'ekinaana 27 baprofesa bampeeyo 2 oba abaali boogera ennyo ebyobukulembeze n'ebyobufuzi, ennyenje ne zikunkumuka. Eggwanga olwalira ebiseera bye tulimu tetwetaaga baprofesa, no. Eggwanga lyawaba, eggwanga livuga lidda mabega, eggwanga lyetaaga abantu bavumu, abantu abamalirivu nga Museveni bwe yagenda mu nsiko. Eggwanga be bantu be lyetaaga, kubanga eggwanga terikyayagala ludda luvuganya, lyagala abantu bamalirivu.
togamba kibiina kya byabufuzi lyetaaga abantu abamalirivu abagenda okujja gavumenti eno mu buyinza. Eggwanga kye lyetaaga. Tiryetaaga baasoma. Abaasoma tebakyalina kye bagattako ku ggwanga. Lyetaaga abantu abamalirivu. Embeera bw'eneekyuka ng'ekyo ekibanyigiriza ennyo kivuddewo, bajja kutandika okunoonya abantu abakugu mu bintu eby'enjawulo ba technocrats. But as of now, tetwetaaga baasoma. Twetaaga abantu bamalirivu. Twetaaga abantu bamalirivu. Si baasoma. Abaasoma tebetaagisa mu struggle naawe. Abaasoma bakola ki? Abaasoma tebetaagisa mu struggle. Njagala otunuleyo zonna gavumenti ezigudde. Njagala ogoberere Arab Spring. Arab Spring mugimanyi. Tunisia, Misiri, Ludawa. Njagala ombuulire paka ku Libya, paka ku Syria, paka ku Iran, paka ku Iraq. Njagala ombuulire abakugwa paka Sudan. Njagala ombuulireyo dokita, njagala ombuulireyo professor, njagala ombuulireyo munnabyabufuzi omukugu eyakyusa mu Arab Spring. Alina kye yakola? No way. Baali bavubuka bano abatunda amapaapaali, abaana ababulijjo, abaana b'amasomero, even in Nepal. Ekyokubiri, wage nti omuzadde alina onenya Kyagulanyi okubanga mmwe yasangawo tabakumyekumye. Kibi nnyo omusajja okuwasa omukazi, omukyala n'asanga ebyana ewaka nga binywa enjaga, nga byayonooneka, nga bibbi, nga byagala kwebaka kuki? Ku maama waabyo. Beebo boogamba ebyana ebyasangibwa mu ddya bibbi, birina n'emisango ku kyalo. Ebyana bye bibba enkoko z'abandi, ebyana bye bisitula emmere ku byoto. Ekyokubiri, maama azze mu bufumbo n'alaba ng'ebyana byasanze mu bufumbo bikolagana n'abantu abaatega bbaawe eddogo, abaamutega ettalo. Ebyana bikolagana n'abantu ne ba enemies ba taata baabyo. Kati maama azze akitegedde nti ebyana bino mutuufu bye birumya omusajja omutwe. Ebyana bino bye byagala okusaanyaawo taata waabyo, byo byeddiza amaka. Ate we byeddiza amaka bitunde bigende mu kibuga bikwane abakazi, babikwatire mu loogi ne baka abasajja. Kaakati ekyo wakyerabidde. Ekisembayo, eggwanga kano akaseera ke tulimu, kano akaseera eggwanga ke lirimu kazibu. Eggwanga liri mu kaseera akazibu ddala. Abantu abaali ab'amaanyi be twalowooza nti bakulembeze abasituse mu Buganda bayitiridde okukolagana n'abasaanyaawo Buganda. Bayitiridde okukolagana n'abasaanyaawo Buganda. Waliwo akabinja k'aba MOP wano Abaganda. Omukazi yatula mu parliament n'agamba make sure those Bagandas don't get numbers. Nga akabinja ako kali paid by that lady to abolish, to destroy this beautiful nation of ours. You want us just to sit back? Tulinde nga Amongo, Museveni ne famire yaabwe ddala nga basaanyaawo Obwakabaka nga bayita bavubuka Abaganda. Nga bayita bavubuka Abaganda be bawa obutitimbe n'obutitimbe bwa sente y'omusolo. Eyo gye balya, gye babba emisolo ne banyigiriza abantu. You just come out ne mwogerako ku radio enkya ne musayininga ewaanita Amongo. Ye gurupu y'abantu eriwo ow'ekitiibwa. Gurupu eyo eriwo eraga nti erumirirwa nnyo abantu ba Buganda ne Uganda ate ng'ebakolamu ssente. Kaakati oli buli lwabanga alwana balemu omujja omugaati mu kamwa, kubanga bw'oba tolina political position, bw'oba tolina maanyi gonna Museveni takulabawo. That's why abamu balwana bawuliranga n'okufa bafa baabula kuziira na kuzirika. Nze batte